ku telefone yakatwengako tukubuuzako nti wasuzote omulungi ali eyo ennaku z'omwezi ziri 3 ezo mwezi guno ogwa muzigo mwaka 2024 yagirabwa ati bale njala okujjukiza nti mwezi mupya kyusa akasenyaako kakoze ekimala konna kati kasinise bwe kati amanyo gaali bwe gati gatadde nekikunawo amannyo mugasenya gafiirako waba amannyo nga tegagenda kweruka bassebo ne bannyabo bw'oba ssente ozifunye wakati w'emyaka 25 n'okwambuka amannyo go tegakyakyuka ate bw'ogisanyisa nnyo yo damaging the gum wali olina tutandika buto mu buto batandika leeti osenyi watandika leeti kati gwe senya just ku lwa buyonjo aye n'ekibiina ky'owagirage kyakusensera paka ku mannyo so tofiira kuli nnyo pozi genda eri mubeeruse yeruseemukko naye togenda kyakivinga na kusenya ekyangwe kikyuseeko abaami mukyuse ku bokisa bokisa tugikyuseeko etandise omukyala naakunya yaayoza bambi kakadde naye kalabika bulungi nnyo bane n'omusajja asabiriza omukwano nga takyusa bokisa nno naye atammamu abakyala akaleega akabulaka ako koozebweko ekiro kuba oba tokambadde koza ekiro emisana okambale koza akalega bakanika ku gundi kuwaya ki ekitandikibwa kuwaya panti naye era bw'ofunayo akasana okutta obuwuka kya buyonjo osobola osibako kakagoye noteeka ku peg then nosibako akagoye ne ziyitamuko ku musana pozi nyala kubuuza ku bawala betubeera nabo ku mizigo tobulinda kuggwaawo ayoze lumu waejjulu abooza ne bugwa ate n'abulinda tyatyo muloga nabukuuma kuwaya naye tubeere bayonjo kale tubabuuzako amakyago nakola mugamba muti aba nafa Victoria School of Beauty wenkulagirira gwe omuzadde ali eyo naawe omuyizi eyamala okusoma tokkiriza mpapula z'okukomaawo nga wamala senior 4 wamala P7 wamala senior 6 ensonga yonna lwaki wamaliriza era tugenda kugigendamu naye ensonga ekirina okuddaku kati kyekikulu Victoria School of Beauty